Nenta watu mulindeko abadde wakumeka mu kibiina. Nali first. Obadde first. Banange songo kaliyako wano. Kubanga engeri gy'oyimba mu kiragabulazi nti oli mwana mugezi sikyo? Kati tubuulire osuubira okukolayo kolabo ne muzeeyi Taata Mutabazi Paulo. Tujja laba mu maaso awo. Mu maaso awo tomanya oyinza okikolakola. Okay. Naye nga omwaka 2020 omuziki omupya soko tuwemu kakapera kuba tetunnaguwulira. Soko tuwa kapera. Zibanga zikubanga ndi bulungi mu kutontoma si mu kukanga. Abasinga abaligamba singola abasayize kubya barapa emiranga. Yes boss. Kale abagizi bwabo bongera obasaba obuwagizi n'omwaka guno bakuwagire ng'oguwadde bakuwagira. Wabale nnyo okumpagira era mweyongere nnyo okumpagira omuzikireeta. Bantu balina ne Taata beebuuza bantuma mbu bwe ndikulaba nkikubuuze. Omwana ne Taata Mutabazi Paulo tusuubireko kakolabo oba. Ebyo tebiriyo naawe. Taata agenda kukola. No, sizalawa nende kinyuma nekigenda beera bwe kiti. Taata agenda kukola kolabo n'Amooti. Ewe bikwatagana. Kati Fresha agenda kukola kolabo n'aba nga ne Spice Dana, White Genda, ababayimanya aba. Okutegedde ogambye ebyo tebiriyo naawe. Manager nsanyusa okulaba. Wagwan kyekiriwo. Oli stade. Kyasinga nawe. Bannange obadde nga kunoonya naye nga simanyi wakukujja. Yenza olulungi. Oli wabbula. Ninja obunamba bwe tetubulina. Njaddukuwa. Nga tetumanyi wa wakusanga. Nenga office kole. Kale. Nasala ku Kenjoyi. Nasala Kenjoyi wonsanga office. Munnange twagala ntuwulire ebintu bino muguddewo page empya. Page enkadde basigaanidde YouTube badirikinze nnyimba z'omwana. Twayibalekera ono serebu agenda zimba ekintu. Kati muzzemu mutya okwezimba kubanga amazima gennyini omwana oyo aliko feva alina abawagizi abantu bamwagala. Kituufu essaawa eno mpulira Munnayuganda twazimba page empya bagiyita I am Fresh Kid Uganda ku Instagram, Twitter, whatever wonna wogenda YouTube era gitulina era kitambula era abantu bakirayikinga kitambudde. Kati twazireka. Kati management yaffe eno empya gye tuyita tutya kuba abasinga balookinga bali mu kiri ekikadde omwana kye yayimbanga. Eno bagiyita MC Events. Abakabi. Kale. Ngoteko Fresh Kid. Munalabayoko ku bitono by'abaana abato ebirala ne mu bitumbula. Serious nze emyaka gyonna mbadde nvumbula ebitono. Kakati munnantegeera mujja kunjagala nnyo. Naye ng'olikirya nkola bulabi.